MP MP bava abantu ku maaso amateeka galagira nti munaku 6 balina okuorganizingawo by election. Kati nga wano singa badde bulayo emyezi 6 to the general election bandi badde tebateekawo kalulu naye tebasobola kuleka abantu kumpi mwaka gumu na kitundu nga tebalina mbaka. Yensonga lwaki kyabuwaze era kya mazima nti tujja kuddamu twetabe mu kalulu akalala mu Kawempe North akajjuzaawo ekifo ky'omubaka wa Parliament. Era kya mazima nti National Unity Platform ejja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti omuwanguzi wa National Unity Platform. Yes. Ekyaddala nti NUP etuuka ekya ku candidate ffe tuyimiriddewo ku maanyi g'abantu. Candidate tutunuulira obusobozi bwe, loyalite ye, amaanyi ge, naye era waliwo enkizo eva ku maanyi g'abantu. Ey'amaanyi abantu bagamba ki ku ground eya Kawempe North. Kati abantu bonna abavuganya NUP buli awali ekifo kya NUP gwe manya nti kibaako kuvuganya okwa waggulu. Kati buli awali omuntu avuganya abavuganyizibwa bagenda ku minzaani y'ekibiina through a vetting process. Ne tebakoma mu vetting process. Constitution yene eriwo esindika ekibiina okukozesa minzaani ey'okumanya abantu ku ground ani gwe bandyagadde okukola ki okubakiikirira. Kakati waliwo abantu bangi nnyo mu Kawempe abeesoodeyo abagala okutwala tiketi eya NUP. Era okuvuganya mu kibiina kati kwe kugenda mu maaso. Kati ekibiina wakati mu kuvuganya bwe kijja okutunuulira nkalirisa kisalewo nti omuntu gundi yawangudde tiketi era ffenna tugende tuwagira oyo tukole kyonna ekisoboka okulaba nti tusigaza ekifo ekyo. So bangi bendabye abali mu kwegwanyiza. N'ekibiina tekinavaayo ku kusaba bantu kola expression of interest. Era ekibiina kigenda teekawo enkola mwenna gye mugenda okulaba ey'obwerufu butya bwe tunatuuka ku muwanguzi owa tiketi eya NUP. NUP teringa bibiina birala. Kati ebibiina ebirala byafunye dda bimanyi n'abagenda okukola ki kubanga tebiina bantu naye mu NUP teriyo kifo kyojja kwegwanyiza n'ogamba nti kino kati kyange. Oba ntegeerekese sikufunye bulungi awo. NUP teri kifo kiri awo kiri ring fenced kinantagambwa. Kakati nze neegwanyiza okubeera omubaka wa Parliament w'abantu baffe ab'Enakawa East. Naye nina okuvuganya mu kibiina kubanga toyinza gamba nti wange. Nina okuvuganya abantu bangi nnyo era abaagala okubeera ababaka ba Nakawa ki East. Kakati minzaani egyesalewo egambe nti awayiswa abakize oba nedda. Era nsobola okwagala abanaga nedda. Ontegedde bulungi. So mu NUP tewali kifo kiri ring fenced. Ate ndoza newereddeko example nze mutuufu olina okuvuganya mu kibiina nga tonayogera ku kalulo akeeru kano katwale nga akamyufu aka national election okatwale nga akaki nga akeeru. Olina oyita mu kamyufu kano ak'amaanyi because to be the best boxer you must beat the best. Okubeera omulwanyi omutuufu olina okuba bonna abaliwo nga bagamba bagala kulwana naawe. Ekitegeeza bano babadde bagamba nti NUP tebana kamyufu kyebogera kibatuma. Ate bakimanyi abo tebakimanyi. Gwomanyi Sejirinya yali akompitinga nani mu tiketi yalina Latif Sebagala mutono. Yalina Sulaiman Kidandala. Sulaiman Kidandala ye yali omutesitesi w'ekibiina kya NUP nga fayiro zonna yaziina ne register zonna ez'abantu abasalawo mu NUP ng'atula ne kakiiko ka EMC. Naye system era Bobi Wine weetaaga okuweera max system. System. Pate yali eyagala Sulaiman Kidandala. Kuba yali omutesitesi naye nga tutaddewo kye tuyita system eri back to back. Kakati era ku system awo yakola bulungi
nga gwe ne bwolwana otya nga Ssegirinya ali mayiro 600 era ye mbaka yasinga okufuna obululu obulungi mu Kampala in terms of percentage. Kitegeeza system yalaba kituufu. System nga kuliko Latif Sebagala abadde mbaka wa parliament si wa bulijjo ne system nga teriko favoritism neraga nga Ssegirinya yalina ekitala ekimutwala mu maaso. So kati neteekateekamu si yekka njagadde nkuwa examples nyingi kubanga abantu bagerera nnyo NUP ku card. Twalina constituency ena Kifuma. Constituency ena Kifuma omuntu yali preferred by us and the president yali ani? Patrick Omujuka. Ontegera bulungi. Ne system era n'abalaba president nga abantu bannayuganda bandimuweredde max kubanga yali yalangirira ne Patrick Omujuka kuba mu PM Nkuuka before naye ate system yateekebwawo kuba si bya Kyagulanyi si bya Wayiso bino bintu bya bannayuganda era twagala okuleeta obukulembeze nga naawe kyoyagala kisobola obutaba oluvannyuma lw'amaanyi g'abantu okusalawo nti kiri kye kirina okuba.